omutabani amuteeka amuwe ekifu kubanga kino tugamba nti gwe omuntu gw'oliise takulemberangako ku bantu wadde nasale kijja kutuleetera obuzibu gusibu wali amalala gakulembera ekigo obufuzi n'obuyinza n'obugagga bikoraputinga obulamu bw'omuntu n'obwongo bwe omwana ono ekifo ekimuweereddwa aleme kuswaza kitaawe ng'akola ebitajaawo ate ne taata aleme kukwatirwa mwana kisa kya ttima n'eggwanga okutwalira wamu nga tawabudde mwana kumutuusa ku mutindo bwe baleese kipapula olukiyiwako amazzi nga kibooteera nga kiyulika tuba tukola emirimu gya bakama baffe twerabira nti eggwanga litambula ligenda mu maaso kakati wano eggwanga lyetuliko teritambula nga lidda gye twava mu ddungu politics waatuuse tuli mu mwaka ogwokubiri oguddirira ogusembayo tuyingire mu kalulu n'okulonda kunaabaayo kujja kubeerayo ate gwolabye wakasambatuko era bw'obanga obirabyeko nga muto wange Empuuga gw'oyogeddeko ate Mpuuga abadde ayina obumanyi kubanga yabeerako minisita omuto Emmengo n'amanya how to handle issues how to handle the people how to mix up politics and culture n'ebirala oyo Mathias Mpuuga oyo beba bimuyiseeko aba ayinawo yeerabidde utako kumujjukiza kubanga atona obutemu bwavaayo erigi yali amujje onnaddayo balina okulekagana abavubuka abo bonna mu mpuyi zonna mu central government mu Buganda government mu bibiina ebyobufuzi akizayate n'ambitions zibalina eri obukulembeze zifaanagana bazisharinga kaakati asinga olukujjukujju n'obuyiiya y'anaakuba munne ennume y'ekigu ate gw'obadde osuubira nga omusibirako ne vivi bwoti ate ogenda okukakasa nga ate yakoze kiri kakati ate olwo abatuukirivu be baluwa buli mulembe nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiri emirembe n'emirembe buli abannabyabufuzi abajja be bali kulyanga namunkwe ayiseewo ekiki Museveni yatugamba nga tukyali mu nsiko nti yawola buwozi yali mulokole n'awola yali mulokole naye n'agira ki n'abivaamu n'awola eggolu teridda mu seppiki oba teridda mu lusuku lisigala awo eggolu lisigala ggolu kakati naye mwebale kubaawo kutambulamu naffe Haji twebaza Omukama obulamu bwakuwadde okusiga nti okyali mulamu tumwebaliza ddala ate siggwe asalawo nti noolabike nga bwolina okulabika ne lwakisa kya Katonda nti nowooli Haji kulika idi twagiyitamu bulungi tugiselebrating amateeka gaayo bwe gagituwa netugamba nti let us call it a day netulubalira olwo nga kiwedde naye nalabyeko mu muzigiti eyo Odi Kampala twalabyeko ayabadde asalisa Sheikh ng'abantu baleekana mu muzigiti n'abagamba amabata abaleekana mufulume muveemu mugefulume lwaki mutuleekanira n'enguudo bannanga abantu bakyatya ddiini wadde n'akamu kaakati ogwo gwe mulembe gwe tuyingiramu gwe tuseetuka ogwo gwe guddawo era be bakola majority mu buli nsonga kandi babanga okutegeerayo kuti okuli tulina ate okwongerayo maaso emirala abiri babe nga ate basajja kuddemu olwo batandise okufunako kye bakabeerako emabega akategerategeramu kalabike weewaawo so n'olw'ensonga eyo twebaza mwenna ababadde mu kisiibo ebbanga lino lyonna mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate okisiibo bakyawedde tusigaze ennono yaffe eri twe tuba mu kisiibo tuba tweyisa bulungi tuba twogera bulungi tuba tetukyabba obwenzi obukumpanya kugamba yonna ne tubiteeka eri ebbali ekisiibo ekyo naye ekisiibo olugwa bwe kitibba paba kyekituwa
akabonero n'enkola ey'eddiini nga beetwagala tubeere. Era senga tewaliwo kusiibanga okwo omuntu teyanditegedde nti obulungamu bwe buluwa ng'abubuuza. Naye ebbanga eryo ennaku 30 ezo bwe tuziyitamu n'ebikolebwamu nti oba olinnyeeko ekigere mu mbuga ya Katonda era oba otaddeyo amatu okuwuliza Katonda ayagala okole ki, kubanga abadde batubuulira okuva emisana paka kiro paka obudde kukya. Kale nno n'olwekyo nno yengeri eyo ate nga n'akanyuguta kali katugamba nti ekisibo bwe kitandika Katonda asiba sitaane ku njegere zireme kujja kutawaanya abantu. Olaba nti waliwo obudduukirize bwa Katonda gye tuli okutusobozesa okukola kino. Yes. Ekyo kikulu nnyo. So n'olw'ensonga eyo kibe nga bwe kirina okuba. Amiina. Tutambudde tuvudde eri ewaffe ntujja eno mu maka ago. Gatuma ebigambo ebikuvaamu bizimba ensi yaffe Uganda. Naddala bw'oyogera ku Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Ensonga ezizimbuludde eggwanga lyaffe ate nnyingi nnyo. Era gineebuuza ensangi zino guno omulembe gwe tulimu. Nze kama kwogera sinnagutegeera. Nankwadde naguli ogwaliwo ate. Nagwo naye sigutegeera kuba naye sinaba kuzaalibwa. Kuba gwe mulembe gw'ensoso okulaba nti abakulembeze baffe be tulina ennaku zino ate ffe abeeno wansi ffe tubategeerera mu kifo kya bo okututegeerera. Mu kino kyentegeeza nalabyeko omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga ku kitiibwa kye nga kinoomu mu ggwanga ne mu Buganda okutwaliza awamu n'ebibiina ebirala byabaddemu FDC basima IDP kwa UPC bikoze bitya nuko kati bali mu kitebe kya National Platform. Gwe Haji ayina amaaso agatulako ewala okusinga agange. Oza ruckus oba akavuyo akaliwo essaawa zino kagenda tutwalawa oba katwalawa Uganda ne Buganda okutwaliza awamu. Olowooza abantu bagudde eddalu tebakyayina nsa. Kaakati ku nsonga eyo bw'oba onootera okuyingira ekibuga olabira ku bungi bwa mmotoka zobadde tolaba kaakati gwe ng'avuga oteeka okuteeka caution ku bwongo bwo olabe wano obadde otanga oteeka okudduka ku sipiidi ki obutatomerwa oba gwe obutatomera. Obudde bwe buba bukya buli kiramu ekikola amaloboozi kigagamuka okusinza Katonda. Buli kiramu kitandika kyova owulya obunyonyi kule bukaaba enkoko zikokolima enkwale biki ebyo bikulaga nga nabo byebaza obudde obukya. So biba bigenda okwebaka tebireekaana buli musige buli kimu kigenda bwakyo ku muti gye kisula ogenda okulaba nga bijjuddeko naye buba bukya bireekaanira wamu. Ebikwate no nebitwala ebyo nebigende. Kakati na wano nno politics waatuuse tuli mu mwaka ogwokubiri oguddirira ogusembayo tuyingire mu kalulu n'okulonda kunaabaayo kujja kubeerayo ate gwolabye wakasambatuko ajja okulonda kuno nkola bamu kwa matanka nankwadde byabakama bamukomezaawo yatugamba embeera yaliwo luli taagaleddewo naye ate y'omu gwe twabuuzanga zosoma ziva nagamba waayi mundeke kati abamugamba nga soma bo we bali kati kale otuuka n'osajja kula nga kyegambye nti bw'obanga tonnafuna ndabirwamu gy'olabako kulaga biki ebiri emabega oba mumpi mu birowoozo naye bw'onaanuula ku ndabirwamu n'ova wano we tuli wano muwa obulenzi n'ogenda n'otuuka e Buluuli ebyokunyumyako biba bingi kubanga bwolina byolabyeko. Kaakati abo bonna babiri abakama baali ani Kyakayiga bw'akuba engoma tayimba engoma esoba
yagambugamba ng'oli atandika luyimba ng'ola akuba ngoma ye tuni guju yagituninga ow'engoma oluyimba naye n'atandikira okwo kaakati naye nno byayiseemu emabega bimwabubuuza bw'akomezebwawo olwaleero bw'olaba ayonoonye nga yali naasi mugwenga muyimukenga naye oyo ayimiridde obulungi yekuuma aleme okugwa eno second trial kale katumulabe kubanga yabyogera sifu twabimuwa byeyabitugamba abikole tubirabe kubanga ekirungi ffe tuba tukola emirimu gy'abakama baffe twerabira nti eggwanga litambula ligenda mu maaso kakati wano eggwanga lyetuliko teritambula nga lidda gye twava mu ddungu era okituusa n'awaka olabyewo ki olabyewo ekifaanagana n'ensiko olaba bifaanagana nansi gye twajjamu bwe twavaayo twaviirayo ddala ate ntandika okufaanana be twasanga kuno kale nno n'olwekyo okulonda kujja kubeerayo naye era nga bukubanga tekunnatuuka abanaakwetabamu be basooka okwerumaaluma be basooka kubanga buli omu abadde namba 2 ayagala kubeera namba 1 abadde ku namba 3 ayagala wakiri asembereko ku namba 2 abadde ku 5 bwensembera ku 3 mba nsenvudde dulibolo netuuka kale nno ebyo bye bituletedde ebyo era bw'obanga obirabyeko nga muto wange Empuuga gw'oyogeddeko ate Mpuuga mwebazaako kimu nti abadde ayina obumanyi kubanga yabeerako minisita omuto Emmengo n'amanya how to handle issues how to handle the people how to mix up politics and culture n'ebirala oyo Mathias Mpuuga oyo beba bimuyiseeko aba ayinawo yeerabidde utako kumujjukiriza waliwo abalina emputto kati haji kankwe ekyokulabirako nti guno omwezi guno gwennyini tubadde mwezi gwa kisiibo ennaku ago 3 nendowooza Mathias Mpuuga yenga kinoomu waakiri mu kisiibo muno yali etonzeeko eri abantu kubanga amaloboozi g'abantu haji bagakuvaamu ennyo nakyo ate kiba kibi ggwanga ddamba tesobola kubeera mu nsobi okukunenya abantu 100 abantu batano ne bagamba mutuufu 10 ne bagamba oli mufu ani abo mutuufu obungi bw'ekintu si bwe bulungi bwakyo naye ekyo kibeeramu kyekikifuula gold yasinga obungi mu ttaka okusinga ettaka naye ye Mathias Mpuuga tukkirize watugane ensobi ze zibadde nnyingi esente z'omuwi w'omusolo zibadde nnyingi zaalidde ensobi ezo ate waliwo abalinnye ku zaabwe nga teboogera nga bazirinnyeeko tebagira ki naye nomala osenyaako olaba bwakuwalampa naga nti ate gonzija mugati mukamwa kubanga okugwa kw'omulala kuyimuka kwa mulala tolera nti bano balinnya bano balala baka kati bwembanga ntunudde wawulyako ku mmotoka gye bayita amadika yali yaani eyo amadika gye tulina esaazo ya mukulembeze ow'eggwanga His Excellency Bobi Wine yes kaakati owawulyako nti teyawa misolo ng'eyingira muno emisolo yawa oluvannyuma yawa oluvannyuma naye nga okusooka yali simagoldi nga tewadde kakati bali bagusasulira eri ne batagureflecting ate oba osasudde senga bagusasulira eri naye no gwali badde guyingira naye baba bagimpawundinga gwali tegusasuddwa naye tojjukirawo nti waaliwo weeva kaakati weeva oyo ng'akonekitinze n'oyo
Isn't he the same waiver to this one? Mpuga. Hey. Nedda. Haji. Bwezo esente zombalira. Zaba mu Nuupu, zaba mu DP. Zaba wonna. Inclusively the government. Yesebo. Kakati olwo obutuukirivu bwe obwawula otya n'obwoli. Kale no abantu abo boolaba abavubuka. Bayibuli etugambye nti mazima ddala ya muzizo kizibu ddala okufunulira obutuukirivu bw'omuvubuka kubanga bufaanagana ng'ekkubo ly'empungu mu bbanga. Weeyita toyinza kupointingawo ogesinga bugesinzi. No, rabadaba style. Ebintu bino byakyuka mu alinga mukulu Yoweri Tibuhaburwa president. Ye n'abagamba ngenze eggulu. Mugende Masaka. Taiteryo. Bwakwata wano. Mu mutegere wali wansi. Kwa ainanga jakola rabadaba style. Sane gwanga ino bulina okutambula. Kati bwobanga oli mukkiriza Katonda ne Setaani bizibu okwawula. Tekuliko na kimu ki wali olabi. Setaani wali omulabyeko. Ate nga musangawo. B Katonda yatonda Setaani wali omulabyeko. Nga musanga. Kakati abo ababiri. They are 21. Kekalike yagambye nti mala kwata Setaani ne musibe enjegere abaddu bange balyoka bakola omulimu gwange nga bwe ngwagala. Era dwagamba nti kamukoteere nga siinako kye nkugambye. Bugenda okukeera enkya ssebo ng'oli mulala nga tebuli omu bibuuzabuuza nti yoyo nti ye bugemaniani nti ye yoyo ddala nga waliwo ekibagatta nga waliwo kale no n'olwekyo abavubuka abo bonna mu mpuyi zonna mu central government mu Buganda government mu bibiina ebyobufuzi akizayate n'ambitions zibalina eri obukulembeze zifaanagana bazishiyaringa. Kaakati asinga olukujjukujju n'obuyiiya y'anaakuba munne ennume y'ekigwo. Gwe tokiraba baali bava e Tanzania UNLF bwe yali ejja. Museveni teyalimu. Yalimu. Teyaliko minisita wa UNLF. Ne Bamoshi. Baba Moshi Security. Bwe byatuuka nga baamuzannya birimbirye nga bajja bamusamulanga bolaba Nasuku Galabi bajja bamusamula. Nagamba bwe gutyo bwe guli wacha tutaonana baadaye. Nakwata liri. Bagenda okucha. Ogenda okucha nga tebaalise ng'okyabalabako naye ng'abantu be baki mu byonna ebyateesebwa Moshi Museveni talina byeyegaana nti saabirimu. He was a member. Era gye bamulondera okubeera vice chairman wa military commission. Naye njesa nabano gye bayesa bano bakwata lino baga nti bamulese bweru biki bakoze batya nga nabaga nti kiwedde so kyati kinnaba kugira ki tekinnaba kuggwa. Ogenda okukakkana batuyisa ababbi b'ente babbi b'emmere tulina ebibundu bino bikitulikira nnyindo nga 3 biki koza abantu bakula ejje ligejja ogenda okukakkana nga nogiyita Luweero Triangle nga ke kagolomolo akali makkati awo gavumenti kese kyalina mu mukono. Erinnya twaliremerako Bobote yali tutuuma Luweero Triangle alogamba lyaffe twalisangawo Bobote wamugana okumuzika okumuleetera ate saamugana namutaasa nze nataasa ye kubanga omulambo guddamu gukuba bazuuka egwokye ali zoliko Obote okumugana okukoma wano wali otasa mulambo gwe ne famire ye babeko bwa muziki bamujje Zambia nga mulamba bamuyise wano abaana basigaza ebyokulwanyisa ne kati mu ttaka mu ebiri babitegereka kubanga teri akakasa nti olutalo luwedde ne Museveni abirina okiraba muli ku bunkenke era kinabanga nti abange omuntu mumuyise eri kubanga okuva e Kagoma ku mayiro 7 ojja otuuka Kafo mayiro 10
awo nawona bayekera bereere osanga omulamba baguteze si atajajange nange namukyako nenkubadde nga anaba tandaba zinali manyi nti no bwagano omulamba guboto okuddamu oguyisa wano oguziika nti wagwinako obusungu bwalinga naye nga bwaggwadda obusungu bugize eki buwedde takyadda afudde bagamba kyogera si yakireeta olowooza singa Kawejumbiro ono ava mu bulamu bw'ensi eno ngamba Mr. Museveni omulambo tebagukuba ekibooko nagwo abantu nga banyiivu kisinze nandi kakati awo abalabirize they are the protectors bebawa amagezi nti tukole kino abange temukola kino tukole bwe tuti wewa ensonga ya Mpuuga bwoti bw'ogikomekeza ng'ogamba nti bonna bamusoma bonna abo bonna gurupu ezo gy'emyaka gyegimu bonna be bamulwa takulimba nti nze w'ekitalo senga nga be bamu ate gw'obadde osuubira nga omusibirako ne vivi bwoti ate ogenda okukakasa nga ate yakoze kiri kakati ate olwo abatuukirivu be baluwa ensi eno yakwegendereza naye nga tusaba ffe Mukama ogira obaawo haji otwe ku magezi tulabe kwandaba Uganda ey'enkya yaffe abavubuka mwe majority ate yongerako naako majority of us Uganda yaffe ffe abali enlightened ffe minority nenjogala nti she's outdated natugamba nti akyakaja ali mbudde bwakawungezi ni ate oli bwakawungezi mu myaka ni ate ebirowoozo bikyali bivubuka ati kukyenda kugambye kyotoolako emabega kyekikuwa kiri kyekikuwa kino kyekikuwa kiri kubanga bwe twali tugenda okwefuga ebibiina byakyankalana UPC yayimukira mu banne waayo bano babasibye bano babakoze batya bano abalala abaali eri ne baddukayo ate ne bayingira mu DP si bwe gulina kati basala badde eno abo mbayita political prostitutes bamalaya buli mulembe nga bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiri emirembe n'emirembe buli abannabyabufuzi abajja be bali kulyanga na munkwe ayiseewo ekiki okay kale katukirize kyebwe kityo naye embeera nga beri genda maaso essaawa zino haji Uganda etukaabya amaziga twewuunya tuddawa era tugendawo essaawa zino kuba oba haji kigenda kunkwasa nnyo ennaku nga kinnoomu omuzzukulu wo akubuuza jjajja yeno Uganda gye yalwanirira nti ye emutalima lwaliro omutali ngudo mu kibuga omutali ddagala mu malwaliro abantu okutiŋŋano okuwamba kutulugunya kugula buguzi bantu bya bibiina biva mu kino dda mu kino haji mwaliriddawo nga ebintu bino tebitambula nga balina okutambula lwaki embeera mu ggwanga eri bweti kaakati omusango tulina gwegwo ogw'okukkiriza okufuula buli mubi okumufuula omulungi bakyogala nnyo ne ku CBS okwo nti omusango Yesu gwalina kwe kujja okwagala okulongoosa buli mubi abeere muki mulungi kaakati okumulongoosa okwo obubi obwo gwobunaazaawo otyo obumalirewo ddala asigale nga ataali kiri bw'onaazaako kimu kisigalawo atalya nnyama ng'ofumbye embya mu seppiki yafumbye ennyama osenga oli yagikuubye tabadde mugezi ono aliwonaga nti enva zino ziwunyamu ennyama mumpeeyo endala lwaki kaakati nabino ebijja bisigalira nabano bajja basigala bwe twabaleeta bwe twajja ntugamba nti we gathered a lot more than a lot netubakuba NRM abo abaatulemerwa ne tubaleka mu lukoola nabano badduka ne bagenda awo bakomawo naye bagenda kukomerawo mu ddiba eddala ne Yesu yatugamba nti ngenze naye bwe ndidda sigenda kuddayo kwogera namwe mu lulimi Oluhibru genda kwogera namwe mu lulimi oluki olulala nti Yesu ajja ayogera olulimi lwa Netanyahu
naye nga bombi si Bayudaaya. Lwaki si lwanaayogera kubanga atoona obutemu bwavaayo erigi yali amugye onnaddayo balina okulekagana. Kale nno na wano mbadde nkigandaga nti bannange battamijja ne beerabira emikadde abaana baasobola okuyimirirawo nga sibazze kunoonya mirimu naye bazze kunoonya mirembe gya ggwanga lyabwe bakitaabwe ne bannyaabwe ne bajjajjaabwe babeerewo. Kaakati be bakutte enkasi. Kaakati mu kugikwata olwo akola nga yeesasuza bimojjawo byazzaawo tuza kulwanyisa enguzi atija ono gyakulempeza obulyake nuga nti banna ebigenda bye bidda kiki naye ne weerabira bwe wasembeza azze kulwanyisa nguzi naye ate enkera nagipromoting. By the way, mukulu Museveni ajogerako yagambako ono IG what kalisoliso bw'eggwanga bwe yagamba nti owaaye ababbi nga bangi nga babbi ennyo mu ggwanika y'eggwanga tukoze tutya mbadde nsaba mpa obuyinza mbakwate oyo Betty yabyogera bigamba President Museveni kamya yamuddamu bw'ati you see it is my big fish because bw'abagambako bagenda kuba ssente bazitwale awalala kakati alwanyisa enguzi ate nagipromoting. Museveni mwenyini yatugamba nti bw'oweza emyaka 75 entegeera yebeera ntono nnyo oba tosaana kusigala ng'okyali mukulembeze ayina ng'emikolowooza. Kakati musinze emyaka 2 ndi wa 81. Oli wa 81? Kakati agenda kubeera wa 8. Agenda kubeera wa 8? Kubanga nti bamuzaala 1948. Kakati eno si 224. Guno oba mu April oba mu June oba mu July naye mwaka guno akuba 8 naye. Kakati ekintu ekyo nkimusonyiwa mu bwendi kubanga nze nange nkyerazeeko. Mbadde ntunulira abakadde ne mugamba nti yuyu lwaki nze nga bwe mpulira nga nze neegolola lwaki ye teyeegolola kubanga sinnatuukayo naye bwe ngenza okutuukayo nga ndi ku kizibu nange siyinza kwegolola nakutambula kudduka misinde newe nkwasa ziseggongo enkako tyogiraba eri amabomboolo eri gyoba ogoba gyonoolya nga neebaza nti alhamdulillah naye webaza gwerayo tugireke. Kale no naye yayogera ekyo nga yali emyaka mito nga tamanyi nti bujja kukeera enkyanga yaliyo. Yakyogeza butamanya yali takitegeera kubanga nze gambye kyotonnaba kutuuka mu kizibu kigamba nti nkikuguseemu. Kale katukirize embeera y'eggwanga bwetyo bweri. Haji nekyalo ekiddako awo eno gavumenti eno gye mwaleeta mu buyinza tulabyeko ba genos betwali egomba basigale nga ba genos. Tulinawo General Kahindo Tafiire, tulinawo General Gundi Katumba Wamala, tulinawo ba General Jeje Odongo n'abalala bwe batyo we bali. Mukulu Museveni okuleeta mutabanyiwe Kainerugaba abeere CDF mu ggwanga lino ku myaka gye ku ndowooza ye yasingako bano bonna ba junior okufuuka ba senior in the way we can't even describe. Kakati Museveni yatugamba nga tukyali mu nsiko nti yawola buwozi yali mulokole n'awola. Yali mulokole naye n'agira ki n'abivaamu n'awola. Eggolu teridda mu sepiki oba teridda mu lusuku lisigala awo. Eggolu lisigala ggolu. Eggolu kakati naye eggolu kitya bwe tubanga Dawudi agenda okutwala obwakabaka
gano agakwangalaga newaage bamuleka eyo naye oli nabuuza nti we akalenzi akatukano kali ludda wa kyali eyo alunda nti muleete ogenda okumutuusa awo gwe baafukako amafuta neŋŋamba nti kaakati bwe yasaanuuka azzeeyo atambulira mu bayibuli kubanga eggulu nga supu awoze tomanyi bwakwata ku plastic plate naye bw'ogimala ogiteeka awa buguma amasavu gasaanuuka ne gaddayo wansi kale no n'olwekyo nsuubira ekyo yatuzanya akabadi ako yakozesa ka bayibuli okugjayo Dawudi omuto n'aleka bakabona abakulu n'aleeta oyo kakati baba amuleese ekisabirirwa kyeki omwana ono ekifo ekimuweereddwa aleme kuswaza kitaawe ng'akola ebitajaawo ate ne taata aleme kukwatirwa mwana kisa kya ttima n'eggwanga okutwalira wamu nga tawabudde mwana kumutuusa ku mutindo kubanga gyamuyisizza azze so direct tazze mu mingolingi ng'abalala bazze batambula kugamba amadaala gonna tagayiseemu bamugya eri mu nnyanja bwe kiba kyennyanja bakijja eri mu mazzi paka mu sepiki kale no n'olwekyo ekyo kubanga amalala gakulembera ekigo obufuzi n'obuyinza n'obugagga bikoraputinga obulamu bw'omuntu n'obwongo bwe obufuzi obulamu n'obugagga bikoraputinga omuntu olaba nagagga bagamba nti abo basiru ensimbi z'abalema gwagaga omugisi gali gayitawa yeerabidde okwebaza Katonda nti yambikako obupusi n'amporomotinga naye yeetenda kiki mutwego yekka kale no n'olwekyo ate nze ku ludda olulala nawulira essanyu kandi balage nti lwaki kaakati competition engeri gye yali etandise okutambula bano balinnya akadaala ka taata bano balinnya akaana kakadaala ka mwana kaakati who bali batubonyaabonye batukuba kabadi era nga akabadi ako ssebo kalimu abaana bafu okufa gwe onooyimuka olwanyise kino dde ku kiri bano abavubuka bano abayaaya abeereere bajja kuvaayo nti oyo yatwekiikamu baleka kumaliriza afulumyemu omutabani amuwe ekifo kubanga kino batugamba nti gwe omuntu gw'oliise takulemberangako ku bantu wadde nasale kijja kutuleetera obuzibu gusibu wali ye yagenda ng'amaze senior 6 n'agenda e Tanzania olaba gy'ava nga asoma bw'alwana agenza okujja nga afunye experience nene mu bukulembeze obwa buli ngeri obw'entalo oba obukulembeze obw'ebyobufuzi obukulembeze obw'amagye bwe bityo kale awo nekimudagamba nti nno bw'abanga ekyo yakikoze awo tujja kunywawo n'olusula olumu obalawo gweokuŋŋamba nti obadde nno wakufa nkya naye koofe kati ogamba otya nga ti sooka ondekewo mbeerewo naafa enkya kubanga we naatuukira enkya nyinza okujja nga ate naawe endowooza yeekyuse aji bizibu ebitiibwa n'ab'ebitiibwa ne batufuukidde ekizibu ddala era ennaku bambuusizaako natusanya batulabira batuliza nti kenabuuseeko ku w'ekitiibwa Mathias Mpuuga ye ekitiibwa kigattako ky'omuntu naddala ekikayanya Mpuuga agamba mumpite nze ndi wa kitiibwa nati kati kale abeere nakyo naye ekitiibwa ekitaleeta kitiibwa mu bantu ekitiibwa ekyo yakikufuna emmengo buli lwokola ku maka amakulu ag'obwakabaka kyovudulaba bamasaza tubayita babitiibwa ababaka tubayita babitiibwa ebyo ate ekitiibwa kibanga title you die with it mbandoza bato tukimwambule
kale so amakuru gacho nti mukuru muhozi omulaba mutomula gwe nga kinomu wabo omulengera kakati ntandika butandisi ntandise kumusimba liiso ndabe bwawe ebiragiro ndabe bwagatta amagye ate anagatulugunya emekanga ebintu ebinaba kuntuukako wano nti atulisa kakanja gundi yamugobye gundi yagizebwa ati tanzikiriza ngalimu ati bwe baleese ekipapula olukiyiwako amazzi nga kibootera nga kiyulika. Okay. Aha. So abali ku program we bali nyabali Colors Media amne Flash na Uganda. Thank you very much for loving us. Tushane haji nga tunyonyola izensonga ezigenda maso mu gwanga yenga bwaziraba ate na kikyalowooza. Tuwa nukubaganya birowoozo ye nama batulaba nama mugateke dobozi ku betuli mu kwogera. Haji ne nebazaako mukwano gaffe omukyalo oyo ali mu America oyo ajja n'agamba waye genda ombulize ku haji era na mama tumabulagala nnyo kujja kuntindoza abadache base naye tujja kuliziganyako naye mu maaso awo yana ngamba ajafuna akaseera wakyakufuniyo ku simu bwe mbapo tutatwogera betuti naye akulabeko tubenga tulabagana tulabe kubanga abaogeraganya ne Katonda kubanga ayogeraganya ne Katonda tomulaba era olwokwagala omulabe mukye baba baga nti zibirira tusabe kakati ate ndaba nti zibirira tusabe kati kakati nga kyayagala ozibirire tusabe akujjeko okutunulira olino kati oyo nga ayambadde bubi kubanga oba ozibiridde tomulaba bagamba let's close our eyes and bow our heads. Tugamba omuntu oguwunzize amaaso gazibiridde wena olinga endiga eri abwe otyo wacho batutana the sheep era kyekyo ne ekituyitira the sheep kwe kwali ekiragiro kya Katonda okugamba Ibulayimu okusala omwana namugamba yadde nkunoonyezaamu kukkiriza naye okukkiriza kunkufunye n'aleeta endiga neva mu ggulu malayika n'agimuleetera nti saleeyo era kyobulaba nti akakasolo ke kajja ku lwa saddaaka olaba ne bajjajjaffe abaali batannaba kusoma ddiini ziri mpandiike n'amala akakuba ennua y'ekigwa akasali ne kamala kakaaba atakate togisala kubanga tebanga konjeemu weefuukira enjeemu ta tisa nanga olikanyama okubisala ebisolo ebyo kuba bota muluka nyama hizo butamala so haji nonako olwaleero ndowooza ge mazaalibwa g'omutanda yes awezeze emyaka 69 egy'obuto egy'obuto ate egy'obuto ate nga mukulu omukulu akaddiwa naye omuto asigala ali sharp always kategoda ajoli mubiki birthday ya kinana mu 10 December tujja jikola ojja kubizeze egy'obuto era munjo kyebibuuzo byonna byemwagala nga bwembyanukula noga the man is still sharp to define how young you are twalaba Salimu Salenga yayambaza omukulu ono ngano mu ebitiibwa mutekako zinambi kwatekako bintu byonna lwaki si mukulembeze w'eggwanga ekyo kitegeeza ki nti olw'okuba bonna ba musaayi gumu balujja lumu ono abo alina enjota 4 ezimbeerako kiba kimala kakati Meja General ow'enjota 3 ate tayinza kutikkira ono wa njota 4 naye bwe tugenda tulabe ennaku zino mukulu Kaindo tafiire ye takkiriziganya na Muhoozi gamba this boy was just born here recently and I don't think whether kakati mistake eyo mukadde waffe yali agikoze tojja topiikinga piikinzi
handsome like that. Awo bakatiro tafiire bwe twetikka ekibaya Museveni mwatudde ne tukijja mu lukoola ne tujja kiteeka ku mulyango gwa State House n'ayingira. Ayinza okuba nga okutuuka ku ekyo nga n'oli ate ono mukulu munne teyamwebuuza nakuba tebayogalaganyaamu. Era mwaba abasooka okuguluba nange nga mwendi ne ngamba temubikkiriza tebabala omuntu atandabako kati Kahiro Tafiire yali CPC Chief Political Commissar musiko olaba azaafuga amagye nga CPC nga agattiramu n'ebyobufuzi ebyokyennansi eby'abantu abeerere paka eno emyaka 5 oyinza okumugamba nti omutwe gwali mwerere gwalinamu gwe kalina gwalina kyemulina. Okay, so Kahiro Tafiire ye obutakkiriziganya naye ndeeta oleeta alinnye ku butoyizi bwa banne kubanga bwegaba amazima naawe ogalabanga noga nti ago mazima kyabaga nti weewaawo si weewaawo n'olwensonga eyo celebration y'omutanda emyaka egy'obuto 69 atumuyozaayoza wetujidde ku mpewo olwaliro nga celebration zigenda mu maaso lwaki amazaalibwa g'omutanda abantu bagajumbira nnyo mukwano buli kintu kyonna buli lwekibeeramu omukwano ebyo bibeerawo golowooza abo mukimanyi abakkiririza mu Pasika tulaba babagyetegekera nnyo nama bakkiriza mu Idi ne tugyetegekera nnyo ebintu ebyavaawo Haji tujafuna akaseera tusomeseemu ebintu bino gye byava kuba oli naafa ne bakola celebration ne bamubate ne bakola celebration n'azaalibwa nakola celebration. Ennyuguta wali weesinzira n'egamba nti waba okuvuga kw'eŋŋoma n'ebitaasa mu ggulu olw'omwonoonefu omu ku nsi ayeenenya beyeenenya zimalayika waggulu zikuba ebitaasa naki ne zijaganya olwoyo abadde omwonoonefu agize eki nafe ne tukuba ebitaasa ebyo n'okujaganya olunaku ng'olwo butuuse ku mukadde waffe ku jjajjaffe omutanda. Okay, era tumuyuzayoza happy birthday. Yes. Kalala nkoma sanya sekisa aina amanyi manyo programu ya Buganda kale gonya kale tujja kukkiriza ibyo bigenda maaso mu ggwanga. Haji okimanyi nti nno obwakabaka bwonna mu ggwanga essaawa zino bulinga obutaliiwo obwa Buganda n'obulinga obutaliiwo bwe batta omugenzi Lwomwa twatumanyi nti nno Buganda egenda kola statement egambe bannange ekita abantu tubikoye tulumbe tewali kyakolebwa. Bunyolo nsibe Busoga nsibe Toro nsibe. Lwaki ebintu nno biri ku mulembe gwa Museveni Haji? Kaakati Museveni nga tuvudde mu nsiko obuyinza bwonna byabweddiza. Tumanyi bwe twalinanga wano local government poliisi ezo zonna bazigatta neefuuka emu ya Central. Twalina ekkooti za Buganda ezo zaddawa era n'erigi baali bazimbye wali Mengo High Court esalirwamu misango gya Central Government. Buganda High Court. Okay. Bali bazimbyewo Kimuli kwolesa. Kaakati nno n'olwekyo buno bwe kibeerawo gwayatwala obuvunaanyizibwa bw'ebyo bwa Central Government ne poliisi ye okutulaga webatuuse era kiki bakola.
sirikiddemu neewuunya ebintu bino budde obusinga batugamba bw'ebeera Buganda erina okubawo nga Buganda bw'obeera Oluganda erina okubawo ng'Omuganda bw'obeera Bunyoro ettaka liba lya Bunyoro bw'obeera Ankole ettaka lyabo lya Ankole. Lwaki ennaku zino gavumenti yettanidde nnyo okubba ettaka ly'abantu? Kati ettaka ly'abantu kyekiri nga kiwayogeddeko nti owange nga babanye ssente onamugamba tokwata bakwate bajja kuddusa essente zaffe bagiye deka bazidevelopingire wano. Kaakati na wano abafunye ssente abali mu buyinza be batawaanya Buganda. Nze ndi mwana akulidde e Butambala wano mu bibira ngeri batuyita ba forest ranger abalabirira ebibira bawujja n'obuwuzi olukoloboze okwetolola bw'oba olima tobuuka waawo. Naye abo ba forest ranger n'abo abadda waggulu waabwe mu bibira gye bali gendako wali e Bujuuko mayiro 17 NFA National Forest Authority weeri n'akayumba baketolo naye akali ak'emiti eminansangwa waliwo payini na kalitunsi webuuza babisimbawo baavaawa. Gavumenti esobera naye nga kyo kyemmanyi nti kkiriza Abaganda Haji guno omulembe mukambwe mukko kubanga mbe mukambwe mukko olunaku olwakku osajja twalabyeko J.J. Odong bamuddusiza mu Amerika yabadde agenze ku kakiiko kw'eddembe ly'obuntu naye ne bamubuuza lwaki Uganda terina offices eza human rights eddembe ly'obuntu mwaziggalawo mu gavumenti lwaki? N'agamba you know mbadde sibitegeera bamugobye emisinde okiko tyolutuddemu neneewuunya Uganda egenda kudda nga kyolina abantu kiko ekyo nga kyona Abannayuganda president atasobola kutuwa authority nti wano walijja kabaka atalimanya Yusufu omutegeera mu Isirayiri olina statement gyogedde awo kaddemu balikola batya statement kova okwogera balimanya batya oli mbadde nkwogera kwani ku Yesu oba mugambye eki oli tugambye oli mu Isirayiri oli mu Isirayiri kuba ye yagamba nti ngenze naye mukudda kwange sigenda kuddayo kwogeraganya nammwe agamba bali Bayisirayiri banne mu lulimi luno Oluhibulu ndyogera nammwe mu lulimi olulala tutamanye. Kale no n'olwekyo olwo Yusufu beba abaatundwayo be baana ba Yakobo abaatundwa eyo n'alyerayo bwakatikkiro n'agaggawala ne balima emmere n'ate n'atandika okuliisa ki Isirayiri ne batabani be Babenyamini abaali bamutunze gye basisinkagana nti muganda wammwe omuto yaddawa nti ensolo zaamulya naye nga tamanyi nti gwagamba nti ensolo zaamulya ye nabbanja wa wano maama kuvuba kale nno ekyo kyobadde ogamba nti gundi bamututte entyagi tunadda tutya bino walijja kabaka atalimanya Yusufu obuyinza bwe yalina mu Misiri nga buli kyalagira kikigira ki kyekikolebwa kaakati bwe bano balagira kutwala ate oyo agenda kulagira kukomyawo so gavumenti bwebba
waliwo ajja president ajja kulabika agamba bamuddize ebintu byabwe ne ku side government ngisanyukiramu ko mukuba kwayo kuba government enaddako yonna ajja kujja okubuza Haji wafuna otya ettaka lino n'ennyumba eno na tubuli accountability bo accountability is relevant wejeredde gwe tubuli walifuna otya eka 10 you know you see tikadakitaka government kugamba government okubejireba ni atetu amaanyi bitugenda kubiza ku myaka jaffe kirizo baga leka nyaganyage bwaliko okunyaga nene bamunyagulula tuizo tasukano nako lwalero nolo nsonge yo mwebale nyomwe naba na flash na Uganda botu Haji bwa tukomekeza show ya fe nako lwalero nengo mbezi bafe tujja kulabika ndoza wicheja wachibuli wichi Haji atoye ku program emusinga program twino webiri tutwayemu kusonga zigenda maso mu gwanga nera kigwana kubanga nange kinebaza mubuuze ebintu ebyamakulu wewa bembibuuza nga byamakulu tebikwata kunzenzeka naye nga bigasa eggwanga lyonna omuntu wa wansi B omutwalibwa C atwala banne D asembayo okujja mu bintu ebyo kujja mu ekyo okukola kale bingi obiraba nga bikyuka ninga bivudde ku ttoka za mmone zetubaddeko wano kikulu nnyo ate n'ekirala kye mbadde nirabiddeko kiri nti nga bw'otali bulungi saagala kwogeza nnyo nga twewuunya waliwo okukunga okuliwo okugemesa abaana bonna mu ggwanga nenebuuza byatandika ddi okugema abaana malaria julo badde bagema sima bagema bikikansa n'abaana bazirwadde babadde abaana bafunye skin diseases abaana bafunye ebirwadde ebyenjawulo mu bisoyiso byabwe ne bagema kati bataddewo etteeka buli mwana yenna alina okugomebwa musujja gwa malaria so twebuuza ebintu bino bivaawa lwaki kati bano baganda baffe ne bannyinaffe ba scientists abasomye ne batuuka waggulu be banaaba tebannaba kwevumbulira kuvumbula ddagala erya immunization nga tuli kupangise ebyo togenda kubyewala wewa Haji nkusibudde sigenda kwongera kwadde n'akamu tuyanzeege Haji omukama akutuwera ekisa omukama akutukuumire kaakati saagala ate nkusisinkagane nti mwabo bensuubira okuba bannabyabufuzi abategeevu bayinomo abaanuuna kubakakensa nga gwe toliimu kiba kivvi alina okubeera mu kiraasi betubeera eno nga alina okumulaba kutunuulira naawe bati yowaigundi nti anti kutwajja naye nemanya nti yes he took all the matters mu biseera ebyo era ffe netugamba bino byemba nnyonnyola tebanzaala nabyo nga bijja ku kitanga twali ebugema walaba bitusomesa Haji katukwerekereze tuyanza tweyanzeege twali ebugema bambulaganira